Bejenti babesimbyewo kuba president basinkanye akakiiko by'okulonda okukkaanya ku bagenda okutambuza campaign songa bo aba Peasants Party bagobye omuyimbi Station Mayanja ku bukulembeze bw'ekibiina. Bwe n'amalala mangi getulese mu gataliiko nfufu webale kwekumira ku Bukedde TV. Katonda yebazibwa kuumye nze kuteesa Julia Mos ne Mebo Mulungi katusooke kuba bikulu ebigalimu. Crash tosobola omukisa guno mwana ne bamutindisa nti bawuya kumusiba harujege. Abatuuze basatirwa ekidindini ekyaze mu kitundu kyabwe basiba abaana ku njegere. We are teaming up for up the trends of that region. President Museveni atongoze ekkolo lya Kira Motors erikola emmotoka ezikozesa amasannyalaze. Mukyala Station Mayanja agobwe. Ab'ekibiina kya National Peasants Party bagobye omuyimbi Station Mayanja kuba president lwa kuyimba ku mukolo gwa NRM. Wadde okumulabira mu kifaananyi ekya president w'ekibiina. Akakiiko ebyokulonda akasisinkanye b'ejenti babeesimbyewo kuba president okuttaanya ku ngeri gye banatambuzamu kampeyini. Awo badde tukurashingira twadijustinze ffenna. Ongera kwebaza munaffe osinzira okutulaba tugatandikidde wano mu bujjuvu n'agabatuuze n'abakulembeze mu disitulikiti ey'Ekibaale beeraliikiridde olw'ekidiinidiini ekimeruseewo nga ensinze yaabwe beewunyisiza kw'otadde okutulugunya abaana abato. Waliwo n'abaana basangiddwa nga baatoloka okudda ewaabwe mu disitulikiti y'e Kamwenge nga bali ku njegere. Ab'ekidindini kino aba Heaven Ministries basinza Lwakusatu ne Sunday naye nga abatali bayo tebakkirizibwa okuyingira ekkanisa. Bano bambala ebyambalo ebya kyenvu ekitegeeza nti y'enjuba y'ensi. Bali ku kyalo Buguma mu Gombole Kalama mu disitulikiti y'Ekibaale. Ab'ekidindini kino baliko abaana bangi ababeerayo naye nga abatuuze bagamba nti abaana bano bandiba nga baweebwa ebibonereza eby'amaanyi nga nabo batandise okutoloka. Abaana halimu abandi abatulozire habwire buno nabo ne bayisana abeeraliikirira nozirora baroho obundi nka batali kulunginikiza ko obundi nabo kuyihwa waabo bakayihwayo bitali birungi. Waliwo omwana omuto Joshua Kato asangiddwa nga atoloka okudda ewa mu disitulikiti y'e Kamwenge naye abakulembeze ne bamukwata okumuzeeyo gy'ava nga kye basaze ku kanisa ne kye bamazeeko ebyewungula. Ate obu bamuleesere bakamuleeta bamugambiire ngu bakumuleeta kusanga maama we. Baitu maama we teyamusangayo ate yatunga okutalumanizibwa kw'amaanyi omwana yakywamu kutambuza ebigere kugaruka Kamwenge. Bakandeeta tukumanya n'ensaaga maama kuno asanga bakatutera bagamba tujje tumurole tusanga ataliyo ati nge mukasese nali bamaama takwenda kwijja nagamba leka ntaye. Waliwo abaana basangiddwa nga basibiddwa ku njegere era omusirikale w'ekkanisa Mutaka annyonnyodde lwaki bakikola. Twagenda mu tawuni eyo Biguli twamunoonyeza ono omwana twamukwatire omwana twasimba oyo omwana mukajegere n'emmere baleete mukajegere nga ni mu lujegere ne kumutwala mutoyi tutwala yakamu mu lujegere bakwasira olujegere omwana ne bamutindisa nti bawuya kumusiba harujegere hariho n'omuserukale n'abandi ate aho tweraliikiriramu ka security so mwe nsaba abakumpuliriza rundi abakundora hano murore nti tukunihira nti ekkanisa eno ekusobola kurugwamu ebizibu bingi. Akulira enzikiriza eno nga yeeyita Nabbi ali atumanya Ruhanga agamba nti abaana bano babasiba ku njigiro olw'okwagala okubasaamu empisa. Abwake nikikirizibwa munyikize nkusobolora buli kumara nyowe nimusumura hati nimwikaliza omwana nimuhana habwokuba nyowe ntendekerwe n'empalo zange zikungambaho tendekera emyaka 6 n'emyaka 2 certificate y'emyaka 2 mu guidance and counseling emyaka 2 ekikuza ky'abaana okulinda. Kino kireesewo okweraliikirira abakulembeze n'abatuuze ne basaba ab'ebyokwerinda okuwangwanga embeera tennasajjuka. Niko bayije omuliro gwabo
barole omulinge kanisa niwe kutwazamu abantu bayabo kuba kuzoka ro corporal punishment z'abana munano. George Muhogota ssentebe w'eggombolola agamba nti yategeera enzikiriza eno bwe yatandika era tunnyonnyodde ebize bibaawo tuwajjaho basobola ekigendera kyabo ng'okubasabirira abalwaire ng'okubatalina kizibu kyona hati buno tukujja kulora nehinduramu emikuure tekeremu kufubira n'amaani kuleeta abaana bakyali bato kubasorolezaaho ne bayikaraho hati tuwagamba barayikaraho. Nabbi era tumanya Ruhanga ategeeza nti abaana bano yabalabirira era nti balina waabwe. Ndi musawo musuubuzi kandi musawo muhingi nyine omwani ndi mutungi tunga enkoko tunga embuzi kandi ndi mutungi kindi muntu Dokidi RDC wekagade Godfrey Kamagala ategeeza nti batandise okunoonyereza kuzikiriza eno balabe ekiddako akutidde abantu baleme okugenda engo banoonyereza. We are teaming up for up the trends of that region. So ninterra no maranga abanya-Uganda mwena edina upcoming regions zizo minyanya yanyu mugbe muzichondozi ezimwe some of the regions are affiliated to rebel groups. Bino ebiriddwa ngenda kusomesa 30 omwezi ogw'ekumi omwaka ogudde waliwo abooluganda batandika ekirindini okakana nga batemya abantu 8 olwogeza okugaana okugoberera enzikiriza yaabwe. Ezibendera zaabo ezibabeni baramya bahanikire aba UPDF bakozesa obwangu ne basanya abooluganda 2 ne baweza omuwendo gw'abantu 10 abaafa mu kavunga n'ak'enzikiriza eyo. Thomas tumwebaze yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Ateye President Yoweri Museveni aguddewo ekkolero lya Kira Motors mu Butongole nga lino lisangibwa mu kibuga eky'Ejjinja. President asinzidde n'ategeeza nti okutandikibwawo kwa kkolero lino erikola emmotoka ezikozesa amasannyalaze buwanguzi bw'amaanyi. President Museveni atongoza ekkolero lya Kira Motors Corporation nga lino lisangibwa Jinja. Asoose kulambula kkolero lino n'engeri gye bakolamu motoka era nga bwe bamuyitiramu. Omukolo gwetabyeko abakungu bangi mu gavumenti okubadde ne banna buwanguzi bw'amaanyi kuba baasi zikolebwa kuno nga kyongera okunyweza ebyenfuna by'eggwanga. Few steps we have taken. Our economy is very stable. The shilling is gaining always against the dollar. You can see it. The shilling is not losing value. Why? Yes, we are still importing, but not too much. Ategeeza nti Uganda etandise ku lugendo olw'okwekolera emmotoka ezaayo ng'emmotoka ezigibwa ebweru w'eggwanga agamba saasaanyizibwako ssente mpitirivu. So for the first time, the transport sector is beginning to be integrated with the industries of Uganda in the form of Kira vehicle plan. President agambye nti Uganda esaasaanya obukadde bwa $9 omwaka okugula ebyuma okuva ebweru olwo obukadde bwa $8 ne busaasaanyizibwa ku mmotoka. Ategeeza nti ensimbi zino zisobola okukozesebwa okwongera omutindo ku kirungo kya iron ore n'okukola emmotoka zino kuno. Regarding the future, I don't see any problem. That $143 million, we shall get it for sure. Akulira Kira Motors Paul Musasize ategeeza nti batandika 2011 ku University y'e Makerere n'abayizi bakola emmotoka esooka ng'ekozesa amasannyalaze. Agambye nti kati emyaka 14 nga gavumenti ebakwasizaako wamu n'abakugu 407 batandika ekkolero lino nga kati ekyali ekirooto kituukiridde. We have worked with possible domestic suppliers to start the conversations on how we can start sourcing some of the materials and parts locally, and some of that is already happening. And we see that the future is not only green and bright, but the future is standing on promises that cannot fail, and we are going to work with you to protect these gains. Ekkolero lino lya kukola emmotoka 2500 omwaka naye nga basuubira okuzirinyisa okutuuka ku mutwalo mulamba. Ssentebe w'akakiiko aka National Enterprise Corporation General Joram Mugumu ategeezezza nti bino okutuukirira beetaaga obukadde bwa $143 bakole bbaasi, pick-up n'emmotoka ezitambuza abasaabaze. Yeegatiddwa Kolona Magara, ssentebe w'akakiiko akafuzi ak'e Makerere. The journey from ideation and laboratory prototypes to the establishment of a world-class manufacturing facility demonstrates Uganda's capacity to compete
on the global stage. Baminisita okuli ow'ebyensimbi Matia Kasaija ne Dr. Monica Musenero wa Teknologiya n'Obuyiiya boogedde ku buwanguzi obutuukiddwako. We have rebuilt our confidence. We are building the confidence not only of Ugandans in ourselves, but also Africans. In the facility, he challenged me and said, I want you to give me $143 million and you will see the things I will do here. So, Your Excellency, that's a date between you and them. Atebo ab'ekibiina kya National Peasants Party banabidde maaso President w'ekibiina kyabwe omuyimbi Stacia Mayanja ng'amulanga okumenya amateeka g'ekibiina. Kididde Stacia okumuyita mu lukiiko okubannyonnyola lwaki yeetaba ku mukolo gwa NRM Kololo ku Sande n'atalabikako. Nga 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno omuyimbi Stacia Mayanja yeegatta ku by'obufuzi n'aweebwa okukulembera ekibiina ki National Peasants Party. Bano baatongoza bujja ekibiina kino era ne banjula n'akabonero kaabwe ak'ekkalaamu. Ku lunaku olwo Stacia yakuba ebirayiro ne yeeyamawo okuweereza bannayuganda ng'essira wakuliteeka kusitula embeera z'abakyala, abaana n'abavubuka. Duly appointed in the name of the Almighty Allah as the President of the National Peasants Party. Kati nga wayise emyezi 3 olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina kino ki National Peasants Party baagobye omuyimbi Stacia ku kifo ky'obwa pulezidenti obw'ekibiina kino nga bamulanga okumenya amateeka g'ekibiina bwe yavaayo n'ayimba ku mukolo gwa Pulezidenti Museveni e Kololo ku Sande. Bano baasinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe e Kasubi wano mu Kampala ne balayirawo obutaddamu kukolagana na Stacia Mayanja okujjako ng'avuddeyo n'annyonnyola ekimukukusa ne NRM. Bano ku bigambibwa nti kyeyagola kyali kikontana ne ssemateeka afuga ekibiina kino. Bamemba nga tewali yeetemyemu abakola olukiiko olufuzi baasazeewo mwami mukyala Stacia Mayanja agobwe. Nambale ng'asinziira mu lukiiko luno atotodde egimu ku mivuyo Stacia gy'aludde ng'akolawo okulina okugaana okuleeta empapula ez'obuyigirize bwesaako n'emivuyo emirala mingi era wano we balangiriridde nti kati ekifo kikalu. Yennyini nga tewali amukase yalangirira nti agenda kuvuganya ku kifo kya Woman Member of Parliament owa Kampala. Twamutuma empapula ez'obuyigirize. Okuva ku olwo yafubutuka mu kibiina tetuddanga mulaba. Twazizeemu kumulaba nga ali kulaaleza mwami Museveni. Robert Kasibante akwatidde ekibiina kino bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti ategeezezza nga bwe beeteeseteese obulungi nga balinze buwanguzi n'asaba bannayuganda okubeegattako. Njagala okubategeeza nti tulirwedde nnyo twetegese bulungi okutambula ne ttiimu eno yonna gye mulaba era nga tubasaba obuwagizi. Ono akowodde bannabusujju gy'agenda okutongoleza kampeyini ze okubanjulira manifesito gy'alina ku lw'ekibiina kye okugendayo mu bungi. Okubuulira ensi n'eggwanga Uganda biki nga ffe abawejjere be tusobola okukola abantu baffe ne balekerawo okubeera abawe. Mu lukiiko luno banjudde Alex Luswa Luwemba nga ssaabakunzi w'ekibiina kyabwe omujja kubanga alina obusobozi. Luwemba alaze byatandikirako era n'akakasawo okuweereza ekibiina kye n'omutima gumu. Brain Soldiers ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti obwakabaka buweebwa ekitiibwa. Brain Soldier ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti abakulu baba baki abakulu baba bakulu. Kasibante oluvannyuma akwasiza Luwemba akabonero k'ekkalaamu okumuyambako okusagula akalulu. Peasants power. Kyokka Stacia Mayanja yanukudde abamugobye ategeezezza nti okwesoga ebyobufuzi tekiyinza kumuggyako mulimu gwe ogw'okuyimba era ng'alina okulabikira buli wantu. Naye mutuleke
bwe mba ndi mu performinga mba performinga mankola mulimu gwe mankola sente buli mu yamanyi bwakola omulimu gwe so sagala munzivo nze sivola dini yange I respect my deen. Agambye nti tayinza kukkiriza abantu abo kumuvoola olw'emulimu gwe ng'ate ye taliwo butayagaliza. Ategeezezza nti ekyamutwala Kololo ayagala ensi ye okugenda mu maaso. Sisosola nti Pizanti alina kuba wa kibiina bwe kiti kyokka Bapizanti bali jeno. Agambye nti yeewuunya abamugobye kubanga yali alowooza nti bafaanaganya endowooza. Bayawula obukulembeze n'omulimu. Era neewuunyiza nnyo okusinziira ku level y'abantu be nalabyeko mu butambi obumu ku level gye mbatwaliramu ku respect gye mbawa. Station ategeezezza nti talina muntu n'omu bwe yalidde mu lukwe. Siina kye nalidde mu lukwe bannange ate tujjewo ne bino ebyakubeera nti tulowooza nti nno politics tuba mu lutalo tituli mu lutalo n'ensi esigala yaffe. Bw'ati agambye nti naye yeegobye dda mu kibiina era takyali president wa National Peasant Party. Era ku mwezi 26 September sikyali sinkanye abegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga okukakanya ku ngeri gye bagenda okwenjamu akalulu awatali kukosa munne oba omulala. Ensinkano ebadde ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda mu Kampala. Akakiiko k'ebyokulonda kasinkanye abaagala okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga okukkanya ku ngeri buli omu gy'anaatambulamu ng'awenja akalolo. Bano bakiikiriddwa abantu ab'enjawulo nga President Museveni akiikiriddwa Moses Byarhanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikiriddwa Alex Rovans Rwanyaga, aba-FDC bakiikiriddwa Robert Centenary, aba-ANT bakiikiriddwa Bichwa Rogers, Mabirizi Elton Joseph n'akiikirirwa Simba Elisha, Frank Kabinga n'akiikirirwa Igambi Isaac, Robert Kasibanta akiikirirwa Louis Muhanje n'abalala. Oluvannyuma lw'ensinkano abakiikiridde abeesimbyewo boogedde ku bibaddeyo. Electoral Commission bayise buli candidate okukandida 8 abeesimbyewo okulaba mu programu ya campaign tegotaganya kula buli muntu abeera mu district ku lulwe walemu kubeerawo nga twandize clash. Enkya tugenda kumaliriza tuteeke emikono ku ndagaano eyo memorandum of understanding. Enkyukakyuka ezikoleddwamu ennaku zibadde ntono kubanga tulina district 46 constituency 353 naye tusabye nti n'ebitongole by'okwerinda nabyo bibeere third party to that memorandum. We were looking at how all candidates can have equal treatment. Tukiriziganyiza abadde tukrashingira twadijustinze fena ne tubaako ne tukkiriza ne tubanga titune tugenda kwataganira. Fenga abamabirizi oba CP abamu batulaba balooza tulinga bakazanyikirizi naye nedda omulundi guno gwokka tuli serious. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchongoze ategeeza nti olwaleero bakkaanyiza ku ngeri bwe bagenda okutambuza kampeyini naye ng'olunaku lw'enkya lwe bagenda okussa emikono ku bikkaanyiziddwako. Muchunguzi agamba nti ssemateeka abawa obuyinza bo ng'ab'akakiiko okulungamya ababeera beegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti okulaba nga tewabeerawo nkaayana wakati mu kunoonya akalulu naddala nga bawagizi ku njuyi ez'enjawulo basinkanye. Batunule mu program batunne mu proposals ze baleeta bakkanye ku program emennene nga buli omu alina ekifo kye kyalina okubeerawo nga tewali amukwata ku mukono nga tewali amutaataganya ate nga tewali kukoonagana kwonna okuba program. Agamba nti olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu n'ebitongole ebikuuma ddembe kuba ssemateeka biwa obuyinza okukuuma emirembe n'obutebenkevu n'okulaba nti akalulu konna oba buli muntu yenna yeetamu mu kalulu akeetamu mu mirembe nti ate tewabaawo bumenyi bw'amateeka era poliisi ebaddemu ng'egamba ng'ewaayo endowooza zaabwe. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ewa tukwebaza Sham. Ate bwe tweyongerayo Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri atendereza emirimu egikoleddwa omulangira Dr. Paul Kyabaggu eyatandika Bukola Chemicals. Ubaka
abatise Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kuziika Omulangira Kyabaggu ku kyalo Kannabulemu e Rakai. Omukolo gw'okusabira Dr. Paul Kyabaggu Mawanda omutandisi wa Bukola Chemicals kubadde ku Eklezia y'ekigo ky'e Nazareti mu ggombolola y'Ekyebe e Kannabulemu mu disitulikiti y'e Kyotera kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo abakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala bangi. Misa ekulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Musenyoli Bishop Lawrence Mukasa ng'ayambibwako Viika Jeno w'essaza ly'e Masaka Musenyoli Dominic Sengooba era nga yakiikiridde omusumba Silveras Jumba ne bannaddiini abalala. Musenyoli Sengooba ng'ayigiriza asiimye omugenzi Kyabaggu olw'ettofaali lyagase ku ggwanga n'ekitundu gy'azaalwa era amusiimye n'emikwano gye olw'okukulemberamu omulimu ogw'okuddabiriza Eklezia y'ekigo ky'e Nazareti nga kati etemagana. Okusitula ekitundu kyaffe okutondawo Nazareti omulala e Katende okutandikawo emirimu eky'ekitiibwa era egy'obuvunaanyizibwa ne mugiwagira. Mu kwogera oluvannyuma lwa misa abaana b'omugenzi basiimye abantu olw'okwagala kitaabwe ne beeyama okukwatira awamu okukuuma omukololo ogwalese. Twagala abantu tuwa abantu ekitiibwa tubeere beetuwaze era nzikiriza tugenda kwekola mu mulimu tugenda kubakkakanira kubanga mubeereddewo ddati. Namwando Muzaana Margaret Kyabaggu mu kwogera kwasiimye bba olw'okwagala famire ye n'abantu era nti emyaka gy'amaze naye amuyigiddeko bingi. Omulangira kyali alimu kyemmanyi ali musanyufu mwebali twagala mwebali ddala musanyufu gyali. Eyali Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja ayogedde ku mugenzi ng'eyayamba ennyo gavumenti mu kiseera kya COVID-19 bwe yasaasaanya ebigimusa n'eddagala ery'ebyobulimi n'ensigo entuufu mu balimi. Abantu basobole okuba nga bajja kulya baki kubanabanga twagobereraga mu kiseera ekiri mu itale ekiruddawo abantu bagali mu mayumba bafiiramu ate balina okuweebwa emmere tulowooza tuti tugenda okubaaba n'ebyo byonna bimwala. So okukoola twamugjayo mugamba ssebo otojja kwekweka. Katikkiro Mayiga asaasidde abooluganda olw'okuviibwako Omulangira Kyabaggu gwayogeddeko ng'omusajja yeerandiza okuva ewala e Kannabulemu n'afuuka ow'amaanyi mu kibuga. Omuntu ava eno yonna atuuka atya ku ntikko gye tubadde tumulengerera kati ekyokuyiga kiki Paulo Kyabaggu okuva ewala si kyekikulu bw'oba omanyi gy'ogenda. Agambye nti omuntu okubeera ow'amaanyi tekyetaagisa kusooka kubeera wa kitiibwa era yeewuunya abo abeegumbulidde omuze ogw'okukayanira ebitiibwa n'okwetuma bye batannatuukako. Oluvannyuma atuusiza obubaka bwa Ssaabasajja naye mwakungubagidde Omulangira Kyabaggu gwayogeddeko ng'abadde mpagiruwaga mu nsonga za Buganda omuli n'okuwagira ekisaakaate kya Maama Nnaabagereka. Mu nteekateeka z'Obwakabaka nnyingi era yawagira nnyo enteekateeka z'ekisaakaate kya Nnaabagereka ku ssomero lye. Twebaza Katonda olw'ebitone ebingi byawa omugenzi nga mwe muli obukozi obuyiiya n'obuyamba. Oluvannyuma omulambo gwe guteereddwa mu mmotoka ya kampuni ya A+ ne gutwalibwa okuziikibwa. Mulyo wa John Bosco yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Mwoyo gw'omugenzi omukama agw'omuze mirembe tugenda kumulamu tukyadda n'amalala tovaawo. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Beera mu kiraasi bw'ogula ebizigo bya Focus bya $1,600 owangula bucket oba basin n'ebirabo ebirala bingi. Movet okwekakasa kw'olunaku lwonna. Waliwo omuti nakati gukyaliwo ogw'omuwafu. Omuti ogwo gwa byafaayo nnyo gye tuli mu kika kyaffe. Mbuga jjajjaffe bambi awo weyeekweka era ejje lyajja ekiwendo ekyajja okusaanyawo abakayozi wekyamusanga. Jjajjaffe oyo nga ye Magambo ye yali mu bwamagambo mu kiseera ekyo. Musajja wattu bwe yeekweka yalowooza nti yeekwese wala okuva kumpi n'ekkubo. Bw'awulira abajja boogera n'abuuza nti abange
bagenze basajja bagenze ate ng'abuuza abantu be batumye okujja okusaanyaawo ki abakayozi ne bamulaba olwokuba nti yali mumanyifu olw'emirimu gye yali akola ne bamutta ne muvaamu n'erinnya ne bagamba nti magezi g'omu ageekwesa magambo kuki ku kkubo. Olunaku olw'enkya lindirira ebyaddirira. Kale gyefunire osobole kubeera ng'ogikozesa gyetaagidde. Weebale kubeera naffe. Wetweyongerayo n'agataliiko nfuufu Speaker wa Parliament Anet Among atandise emirimu egyamulonza ng'omumyuka w'okubiri wa ssentebe w'ekibiina ekya NRM ng'asiibye Busoga ng'afeffetta obuwagizi bwa President Museveni. Atadde kavumu mu ssako z'abakulembeze abakyala n'abavubuka. Speaker Anita Among kyajja wangula ekifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM ow'okubiri abakyala atandise emirimu egy'okusagulira President Yoweri Museveni akalulu ng'atandikidde mu disitulikiti Namayingo. Onasaba bali mu bukulembeze bwa NRM okuviira ddala ku byalo beekolemu muli batandika kuyege owamanyi nti kuba tebagenda kukkiriza abantu kuva mu bitundu birala bajje bakulembereka kuyege. Tell every person to have 10 people behind him. Mubolere buli mundu abe n'abantu 10 emukongo wayi. At the end of the day, you have a whole village supporting President Museveni. Abakulembeze mu disitulikiti bawulidde Speaker ebisoomooza obuwagizi bwa NRM omuli amagye agakubaganya abantu ku nnyanja ensonga z'ettaka ebyobulamu kw'ossa n'ekkolera ebikajjo eryasiraana. Obuvubi kidatukosa ino maama nga titugemye kwekyo. Amaato obutimba amalobo byona byatwalibwa. Tusaba erwaliro lyaife eryo Buyinja Health Center 4 be elevated. Bano Speaker abantu kuli n'abasuubiza okunogera eddagala ensonga zino ziramu okuddamu okukosa obuwagizi bwa NRM gwali mu 2020. Adahosa abachairman to put all the things in writing. Ate ebintu bino byose mu buwandiike. Then we'll act on the things that have been raised. Among abagidde ensako z'abakulembeze abakyala n'abavubuka n'obukadde bw'ensimbi 9. Bachairpersons b'okungongo. I want to contribute to your circle. Circle emwe. And I am contributing 25 million for your circle. Oluvayongedde mu disitulikiti Bugiri n'asinga n'abayo ku mulamwa gwe gumu okusagulira President Museveni obuwagizi. Eno Mbaka Solomon Silwanyi wa Bukoli Central niyawanjagidde Speaker bambi ku kizibu ekyamagye ag'okumazzi agasusse okutulugunya abavubi nti w'ebikola bino byandikosa akalulu k'NRM. Abajja okuvuba ewakawaka abantu obakuba ki embooko maama nga weewulire Namayingo wekiri wano ekyo ekintu tuyambe kiveewo tusobole okuba nga tukitoolawo. Among asiba Bugiri okwogera President Museveni era n'abategeeza nti gavumenti yasizeewo okwongera ssente za PDM n'obukadde obulala 15 nga zaakuyambako abakulembeze okubiruka okulonda n'okunyikiza enkola ya PDM. Abavubuka tutubalese emuma n'abaami mwena tubalese emuma tubabonawo tukateesa tukabakolera. The only solution for this country is Museveni. Bano abataddemu ensimbi obukadde 16 mu ssako zaabwe. Namyuka ssentebe wa NRM Buganda Hajalino Kirimeka Sole yanga Minisita wa Microfinance ako Minisita Mbizi wa Kampala kabuye kyofatuko namyuka Ssaabaminisita w'NRM Rose Namanya nsiri kubasibirwe nga beteekera kampeni za President Museveni zagenda okutongolezaayo wiiki ejja basinga abavubuka okukola banayinizaamu President abavubuka nga bakulembeddwa Simon Kaweesa ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti bategeeza nti kisinga okubaluma kwe kusuubizibwa ssente ddala mu kiseera ekyokulonda ne zitatuuka. N'essente z'amagomula tebaatuweereza kuba baamanya tetulina bakompitita ezo tetwazifunako. Abavubuka b'enjiro bategeeza nti balekeddwa nnyo emabega naddala mu nteekateeka ez'enjawulo ne basaba no bafiibweko. Maama tugamba nti ffe tusinga okumanya ebiruma abavubuka, ffe tusinga okumanya kutya bwe tugenda okukwata abavubuka. Tusaba batuleke ng'abavubuka tuyimirire twetegerere tunoonye akalulu kusuubiza we are going to deliver results. Namanja abavubuka bano okulaba nga banoonya akalulu obuteddiza tebalonde n'abanasobola okubajjukira. Abasobola okubasakira abasobola okugenda baleeta programs ne baleeta ebyobulimi ne baleeta emmwanyi wano. Ono Minisita Kyofa asaba abavubuka okunga balinaabo okujja banirize President wiiki ejja. So twebaza Katonda era tumwebaza okuba ne NRM security yonna okusalawo n'egamba tuddeyo eka
tusobole okusomekera obulungi. Ye Kasola asabye abavubuka bano okweterera amakolero agateereddwa okufuna emirimu ate bitera enteekateeka za gavumenti bejembo avo. Bainvesta bwebajja factory emu esobola okuwa abavubuka n'abantu abalala emirimu abantu nga 2-3. Kasola agumizza abavubuka ku ssente zaabwe ezabbibwa nti zakubaweebwa nga bwe batereeza n'abo abakumpanya ssente ezo. Ffe nga NRM tulina okukola enteekateeka essente ezo okuzinoonya mu ngeri yonna tuziwa abavubuka mu bwangu ddala then bwe tuvunaana bali. Fred Kajobe ne Masitula Navuga bakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Ate baba ekibiina kya NUP baguddewo ofiisi zaabwe mu kibuga eky'Embalala mu kaweefube gwe baliko okusaggula obuwagizi zitongozeddwa pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'ekibiina ky'NUP baguddewo ofiisi zaabwe Embalala mu kaweefube gwe baliko okunoonya akalulu aka 2026. Ofiisi eno eguddwa waakulira ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eri kumpi ne Independence Park mu Kiswahili Seero era nti egenda kuweereza ekitundu ky'obugwanjuba ekirimu Ankole, Kigezi, Bunyoro, Rwenzori, Tororo wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bannakibiina bagamba nti kano ke kabonero akalaga nti obuwagizi bw'ekibiina bwandyeyongera mu bitundu eby'obugwanjuba. Enjiniyo Sambu gavumenti basako mpekama kagitwaga tutakatayira omwebembezi amalwaliro nigiija amasomero nigiija n'ebindi byona. Jole Tukamushaba amyuka pulezidenti w'ekibiina mu bugwanjuba bwa Uganda alambuludde ku bituukiddwako. Ye Ssaabawandiisi w'NUP David Lewis Lubongoya akakasiza bannakibiina ng'ettaka ne woofiisi kwe zitudde bwe biri mu mannya g'ekibiina. Ekifo kino ekya National Unity Platform kitegeeza kyekyo nti wano tebatuwanja na 10 kati obugalo bwa pulezidenti Kyagulanyi. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joe Ssenyonyi asabye abantu ba Ankole okuwagira ekibiina basobole okukola ku bibasoomooza. Muleke kutiina okubatindisa Kyagulanyi yazo mu ntebe nemuzakubonaabona ate omuntu abaleetera amagaaha mutunge permanent address yabolekawo Kasambo muyazo mu mutegeki amasomero naza kugombeka amalwaliro naza kugombeka enguudo naza kuzombeka. Ate Kyagulanyi abasabye okukozesa woofiisi zino okugatta obugwanjuba bwa Uganda. Uganda, you're going to agree with me that all tribes matter and we should all be brothers and sisters. When you love Uganda, you're going to agree with me that we are all equal before and under the law. When you love Uganda, you're going to believe in unity, not division. So as we open this office, may this be the beginning of people coming together in Western Uganda. May this be the source of hope. Tusinzire wano tugende everywhere. Nagudi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nabino nga bikutuusibwa. Kulikayo mu kumulamu okwo bwe tweyongerayo n'amalala omulabirizi w'obulabirizi bw'Emukono yawumula James William Ssebaggala atuuziddwa nga Chancellor wa University ya Avance International esangibwa e Nabweru mu Nansana Municipality. Emirimu agitandikiddewo n'okutikkira abayizi. Aba Avance International University batuziza Chancellor waabwe ow'okubiri nga obulabizi bw'Emukono yawumula James William Ssebaggala mu kumutuuza batandise n'okusaba okulembeddwamu Reverend Canon Mpagi nga ono basinaayozaayoza Bishop Ssebaggala okutuuka kukula eryo. Men of courage like him, led by God, certainly we shall move ahead. Amyuka Chancellor University Dr. Karuchimata Joshua ategeeza nti Bishop Ssebaggala musajja muyivu ajjudde obukugu n'obuyiiya nga bamusubira okukulaakulanya University eno. Omwami alina history ey'enkizo munda mu kkanisa ne bweru w'ekkanisa aweereza mu bifo eby'enjawulo okukolagana naye. Ye emikolagana wamu naye nga bakulembeza nnyo tekinologiya n'obuyiiya. Nga yankizo nnyo okulaba nga Avance International University egenda waggulu era
etuukiriza ebiruubirirwa ebyokulabanga nti twenehensinga twongeramu tuteekawo abayizi baffe bateekawo obuyiiya. Omulamuzi wa kooti enkulu w'ekiso kwagala Alfred Salalaiza Bishop Sibaga neebaza abakulira yunivasite n'okumuteekamu obwesige. In the office of a chancellor, akulira akakiiko akafuzi aka yunivasite Dr. Leo Gracious Kazala ategeeza nti bakwongera okusitula omutindo gwa yunivasite eno. International University kyetuuseeko tulabye omukono gwa Katonda, tulabye nga tukulaakulana. Oluva omulabirizi Sebagala akulembedde amatikkira ga yunivasite n'okutabirira erisangibwa Nabweru Munansana municipality ku matikkira gano ag'omulundi ogwokuna abayizi bafunye diploma digule ne certificate basimye atandika yunivasite eno omugenzi Manjoga Musika MK publishers olw'okwolesebwa n'atandikawo yunivasite n'eranga bafamire baweddwa ebirabo. May God bless. Dr. Joshua Kato amyuka ku university n'agambye nti anvasi egenda kutandika okusomesa abasawo era enteekateeka zaawedde dda. University is proud to host 3 state-of-art well-stocked libraries, one serving the School of Law, another dedicated to School of Early Sciences. Ye Dr. Kazala ku lw'olukiiko olufuzi ategeeza nti ekitabo bagenda kulisa ku masomo agatumbula embeera n'okuyitimusa eggwanga. And we have moved a stride to establish a full faculty of health sciences. Ye Bishop Sebagala akutira abatikkiddwa okwesa tekinologiya obulungi basobole okugasa ensi. To produce graduates who are adequately prepared to meet the evolving needs of contemporary society. Teddy Buyinza ne Godfrey Mubuke bakusakidde guli ino ku Lwabukede TV. Bombanjire n'omukono gwawe gwa. Ate leero mu mboozi ey'omusomesa asukkulumye tukuleetedde Florence n'abasumba Kayiira akyusiza endabika n'ebyensoma ku St. Peter's Church of Uganda Nantabulirwa Primary School. Enkyukakyuka ziyajja nazo mulina okwabayizi ekyemisana kyaviirako okwekubisaamu kw'abayizi nga kati basukka mu 1300. St. Peter's Church of Uganda Nantabulirwa Primary School lisangibwa mu division y'Egoma Municipal Mukono nga liri ku musingi gwa kanisa naye nga liddukanyizibwa gavumenti. Alikulira Florence n'abasumba Kayiira gwe tukuleetedde mu mboozi y'omusomesa asukkulumye 2025 olw'engeri gy'alitumbuddemu. Mu mwaka gwa 2013 we yajjira mu kifo kino yasanga essomero lirina abayizi 210 bokka naye nga kati bawera 341 olw'okuba yatandika okubawa obuugi n'ekyemisana. Bwe najja wano nasangamu abaana batono naye kati mwagenda okujja ogwasooka ng'abaana bangi nga 100 n'okusoba. Abaana bali ekyemisana ne banywa n'amazzi bulungi nnyo amayonjo. Ekyo kikuuma abaana kusomera. Olw'obufunda bw'ekifo essomero we liri omwaka oguwedde yamenya ekimu ku bizimbe omwali mu ssomero abayizi ab'ekyokusatu ekyokuna n'ekyokutaano n'azimbawo kalina ey'emyaliiro 2 era nga kati abayizi we basomera. Pulaani yakyo ya myaliiro 2 kubanga tulinawo ground first floor ne second floor lwakuba nti tulina abaana bangi nnyo ate ng'ekifo kye tulimu kifo kitono. Kalina eno omukyalo ono gy'ataddewo mu butuufu ya myaka mukadde na mukadde. Bawelo wishers bajje banyambeko mmalirize ground floor eno ngimalirize bulungi nnyo kubanga nsabiriza n'enkomako wenkomye naye nsaba basobola okujja okunyamba abaana basomere mu kibiina ekitunulira ddala obulungi. N'abasumba nzaalwa ya Church Hill LC1 mu Maternity Village Municipal y'e Mukono nga musomesa mutendekero omulimu guno yagukugukira amatendekero ag'enjawulo okuli University y'e Kyambogo ne UCU Mukono akoze masomero ag'enjawulo okuli Mukono Boarding Primary School, Bishop West Primary School, Seta Church of Uganda n'amalala ng'aweereddwa obuvunaanyizibwa bw'essomero lino yaliddabiriza ebizimbe byali bitonya n'asaaka amabaati abakampuni ya Roofings ge baamuwa kompawundi ne bagisaako emiti egy'ebibala n'ebivaavavanga bw'otuukawo ovaayo matidde nti ddala asukkulumye. Okuyiga okukola ebintu ng'ebyo bibayamba mu bulamu bwabwe bwa bulijjo singa oluusi abali
Okusaba lekeddawo okusoma mu bwangu ayinza okukikalinga ono ng'omulimu gwe. Takomye okwayigiriza abayizi okukola keeke, emigaati, amandaazi, bagiya, okulimira awafunda n'ebyokwewunda era bafulumya omuyizi ajjudde nga ne waba teyeeyongeddeyo asobola okweyimirizaawo mu nsi. Tubayigiriza riskini, tubayigiriza bakery, ne babeerawo nga abaana basobola okuyiga omuntu okufaanagana bwebyo ne bata droppinga from school. Ebirala ebimufudde ow'enjawulo y'engeri gy'asosowazaamu ebyemizannyo okuyigiriza abayizi amazina g'ekinnansi era nga yeenyigira mu butereevu. Tera kati tugenda mu church music festivals era tutraining abaana kugenda competinga n'amasomero amalala ga Church of Uganda mu church music festivals. Eri yabaluma ssentebe w'akakiiko akafuzi n'abalala basiimye enkyukakyuka n'abasumba ze yaleeta kuba tezaakoma kulaakulanya ssomero wabula n'engeri abayizi gye bakolamu. Olabye wali oven nga bakola cakes. Ezo zonna aleeta abantu ne bayigiriza abaana n'abasomesa bwe bamaliriza abaana bano ne babanga bakola ebintu bino ne babirya. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Webale kubeera naffe bwe tweyongere n'amalala omuyimbi Irene Ntale ayanjudde omwami we Vincent Kalibala mu bazadde be. Omukolo gubadde kulambira mu Kampala nga gusitudde ebikongo okubadde n'omulangira David Kintu Wasajja. Omuyimbi Irene Ntale Nasuuna ayanjudde omwami we Vincent Kalibala mu bazadde be. Omukolo gubadde kulambira mu Kampala nga gwetabiddwako ab'enganda n'emikwano abakulembeddwa omulangira David Kintu Wasajja nga ze n'omuzaana Marion Nancha. Abakobaniriziddwa era ne basanyusibwa abaana b'omunjo. Oluvannyuma basenga bantale bazze mu kidaala era ne bakakasa nga babadde basuubira abagenyi bano n'oluvannyuma senga ow'ensonga n'alondayo Kalibala mu banje. Omuyimbi King Saha yaleese Ntale mu kidaala wakati mu nduulu n'okusaakaanya okuva mu babaddewo. Banyina ba Kalibala bawadde Ntale ebirabo n'okumukasuka obugambo. Abagenyi bagabuddwa era oluvannyuma abako baleese ebirabo ebijjuza ekidaala. Omuyimbi Winnie Nwagi yakomezaawo Ntale era n'amutambuza nga bw'alamusa ku bagenyi be ng'ali wamu ne bba. Omulangira Wasajja yeebaziza bazadde ba Ntale olw'okumukuza obulungi. Asabye Kalibala okukuuma Ntale era amwagalire emirimu gye egy'okuyimba awatali kumukugira. Tusaba Irene omukume bulungi ate omuwe eddembe lye asobole okuba nti akyakola ekyo ekimunyumira ate naffe ffenna ekitunyumira. Ignatius Kamya yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Kale tubaagaliza buwanguzi ate waliwo agambibwa okuba nannyini ssomero ne munnamateeka abasimbiddwa mu kkooti lwabigambibwa nti bawambye asikaali ku mulimu gw'emmundu. Bino bibadde mukono. Ebyokwenda binywezeddwa ku kkooti y'e Nakifuma Mukono. Poliisi bw'ebadde ereeta eyeyita nannyini essomero erya Mountain Climbers Preparatory School nga lino lisangibwa ku kyalo Katega mu ggombolola y'e Nama era nga ye Silver Umoja. Ono abadde wamu ne munnamateeka we Ntale Beka Musolo nga kigambibwa nti baawamba abakuuma essomero n'okubba ebintu ku mudumu gwa mmundu era nga babaleetedde ku mpingo oluvannyuma lw'okukwatibwa ba Flying Squad. Olutuusiddwa mu kkooti maaso g'omulamuzi Bukina Moses abasomedde emisango
omusango 9 omuli ogw'okuwamba basikaali 4 ku mudomo gw'emmondo ne babasuula ennamanve n'okubbisa eryanyi era bano omulamuzi tabakkiriza kwewozaako oluvannyuma lw'okubasomera omusango n'abategeeza nti gwe baza gwa Naggomola bw'atyo n'abasindika mu kkomera Nakifuma okutuusa nga 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Abamu ku basikaali abaawambibwa ku mudumu gw'emmundu okuli Walter Ochen ne Logono James bategeezezza nti baagenda okuddamu okutegeera nga babasudde ennamanve. Munnamateeka w'abakwate nga Victoria Nasuuna ategeeza nti emisango egibavunaanibwa mijingirire era obuzibu buva ku nkayana z'ttaka okutudde essomero lino. Bazimba bongerako ku bye yali yazimba naye we bwatuuka ate abaali ba donors ne baagala okweddiza essomero. Kati lwe lutalo lwe tuliko kati nti guno si gwe mulundi ogusoose Umoja Silver okusibibwa era bamujeetekako emisango omwaka gwa 2023 kooti nemala ne ba withdrawing omusango ogwo. DPP n'alaba nga tewali musango. Umoja came with the group and they come and they capture us, it beat us, took us, come. In the middle of the night, they brought us and they dumped us in Namambwe. Gift Gandhi nga yakulira UH Transformation Ministries ekirabirira abaana abatalina mwasiriza agamba nti Umoja ayagala kubba kitongole ekirabirira abaana kyava awamba basikaali ku mudumu gw'emmondo ng'ate ekitongole kyasasula ettaka essomero kwe litudde. Protected from vandalism, theft and sale by Umoja because he has attempted to do that, and I can prove that by showing you a fraudulent transfer of title into a one Samba Pius that he claims bought at 23 million, yet property is. Tutuuseko ku ssomero likaayanirwa ku kyalo Katege ekisangibwa mu ggombolola y'Ennama nga lyaggalwa abakulira ebyenjigiriza mu Mukono. David Musi yakusakidde ekkulire lino ku Rabugede TV. Ebyemizannyo mu gataliiko nfoofo. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Wa mugemizanyo Vipers SC esuze bulindalo okwambalagana ne African Stars eya Namibia mpaka za Africa za CAF Champions League nga abatendesi n'abazanyi bawera. Kirabu ya Vipers yetaga malirigoka okwesogozanya oludako mu mpira ogugenda okubeera mu maka gaabwe aga St Mary's Tende nga bambalagana ne African Stars ya Namibia nga leero Vipers etendekeddwa nga bazanyi bonna balabise nga bali mu mbeera nnungi. Biranti kati Vipers wano weeri ekiikiridde Uganda era y'ensonga lwaki ngambye nti abawagizi bonna abali e Uganda kino kye kiseera okulaba nga tukwatagana omupiira guno oguddako then ebya liigi tunaabirabira eyo naye guno ogwa Saturday mbasaba abawagizi bonna abali mu Uganda mujje tuwagire tukolere wamu. Aba African Stars nga bakulembeddwa kapiteni waabwe Ronald Katijere kukosa n'omutendesi Bob Mafoso nabo bawaga nti baze kuwangula omupiira guno era nga batendekeddwa akawungezi ka leero mu kisaawe ekitende. Ayitawo wakati wa Vipers ne African Stars wakusamba omuwanguzi wakati wa Power Dynamos okuva mu ggwanga lya Zambia kwosa ASEC Mimosas okuva mu ggwanga lya Ivory Coast. Baba Nek abakiikiridde Uganda mpaka za CAF Confederations Cup batuuse bulungi mu ggwanga lya Kenya ng'omupiira guno gwa lunaku lwa nkya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Oluzanyo lwasooka Nek yagwa maliri agwa golo 2-2 olunaku olw'enkya yeetaaga buwanguzi okugenda ku luzanyo oluddako mu mpaka zino eza CAF Confederations Cup. Our strategy and the game plan is to win the game. So we don't mind about their away goal or what the 2 goals they are having. For us, our aim is to win the game. Ate olwaleero George Wagogo wa Kyambogo alondeddwa ku bwa president obw'ekibiina ekifuga emizannyo gya university mu ggwanga ekya Association of Uganda University Sports mu Tamiruka abadde e Mukono nabyo katubifune mu bujjuvu.
Leero ekibiina ekifulumiza bya University mu ggwanga ekya Association of Uganda University Sports House kikoze okusalawo ne kironda obukulembeze obujja. Abakiise 90 abakiikirira University 30 bakuŋŋaanidde ku ECA mukono mutambuka w'omwaka bakoledde okusalawo kwa myaka 5 egiddako. George Wagogo okuva ekyambugo yaloondeddwa ku kya President wa House ng'adda mu kifo kya Penna Kabenge atakumya okwesimbawo. Wagogo okuwangula afunye obululu 56 ate Agnes Balako Masajja abadde amuvuganya n'afuna obululu 31. Martha Soiji yawangudde ekyomumyuka wa President asooka ku bululu 52 ate Mustafa Mubiru abadde amuvuganya n'afuna 24. Patrick Sebuliba azze ku kyasa bawandiisi w'ekibiina ku bululu 63 ate David Busobozi adde amuvuganya n'afuna obululu 23. Abalala Samuel Lukayire ye myuka wa President w'ebyekikugu, Jessica Anet Kabasindi mukiise wa region y'e Masekati, Ambrose Kalibala, Haruna Keba, Brenda Ikone, Brian Miro Mwanika n'abalala be balondeddwa. Gala okuyozaayoza executive empya okuba nti General Assembly bataddemu obwesige ate era ne mbasaba bazimbire ku ekyo kye tubadde tutaddewo. Tusanyufu nnyo olw'aba substitute bannange ne ba deans of students n'abayizi okubanga bampadde obwesigwa ne bannonda ku kifo ekyo ekya vice president. Ndi ready okubanga mpeereza association yaffe eya Ugandan Sports era nga nkolagana wamu ne bannange bendi nabo ku kakiiko. Ate muzanyo gw'ebikonde Isaac Masemba akubye Kalevu ka Yesu eŋŋumi tonziriranga emwebasiza mu laawundi ey'okubiri mu nnwana za Kampala Night Fights ezibumbujjidde ku Supremacy Lodge Nakulabye. Opponent mumulabye abadde muneneko kunze naye ngera nebaza Mukama Katonda titusobodde okubikola. Kalata z'empaka za Predator Freestyle Football zisigaddeko ssaawa mbale zokka. Abazannyi ab'enjawulo bazeesunze nga za kuba olunaku olw'enkya ku kisaawe e Namuŋŋoona. Olunaku mulindo lwa nkya okufuna abawanguzi mu mpaka z'omwaka guno ez'okwolesa obukodyo ku mupiira mu mpaka z'eggwanga eza National Freestyle Football. Yusuf Nkusa guwatudde y'omu ku abo abazeesunze olunaku olw'enkya okusobola okwolesa buli kimu ky'alinawo nga guno gwe mulundu gwe okusookedde ddala okuzeetabamu. Guno gwe mulundi gwange okubeera mu mpaka, so nkimanyi wayinza obeerawo challenge naye kuba buto nze mbaddewo mu competition era ndi mwetegefu ziwangula. Ono naye ng'omuntu yasinga kwegomba nnyo Ombrazil Ronaldinho ng'akyatandika. Nzija kuzanyiwa mpira Ronaldinho Gaucho yanspiringa nnyo olwo saamulabako ne mama wange yamwogera kunnyo nangulira CD kuba nze ndi muzanyi wa mpira somedde ku mupiira naye olwoyo guy nayegezo freestyle. Ayongedde n'agamba nti okwetaba mu mpaka z'omwaka guno mukisa gw'amaanyi nnyo gyali n'ekitone kye. Mutuufu nendabira ddala nga mukisa gw'amaanyi nnyo kuba yangamba yaziwangulako ko ez'abakyala. Ate kale yangamba siri mubi nange nina talenti naye ekikulu ng'ovudde ku kya talenti just kale tusikane ba freestyle bannaffe tubusitinga ensonga eno yongere mu maaso. Osobola okutuukiriza ekyo ky'oyagala mu muzannyo guno agamba olina okuguwa obudde obuwerako. Nga gwo omupiira olina okuguwa obudde oba olina skill gy'otegedde oba gy'olabye olina ogifumitirizako ddala nga olina obeerawo concentration. Empaka z'omwaka guno za nkya ku kisaawe Namuŋŋoona nga ab'ekyokunywa kya Predator Energy Drink be bazitaddemu ensimbi.
Ate yo muligi ya Bungereza eddamu nkya n'emipiira 7 ng'abawagizi ab'enjawulo boogedde ku gwa Brentford ne Man United wamu ne Crystal Palace ng'ettunka ne Liverpool. Mani yengera kuba golo 2-1. Mugujjayo sinzira nti abazambi abasinga bakomyewo tulabyeeko Diego Daro mwana w'omugagga akomyewo Kunya yakomawo ida kubeera si mwangu tugira okubeera mu golo musaire jakufunayo ko golo kuyinza okugwanga 3-2 oba 2-1 in favor of Liverpool Liverpool jakumala egujje bwete betambudde olwaleero ebisingawo ku byemizannyo birinde mu kadirisa kwageza ekiro ekirungi nze kuteesa Julius tubadde ne mulungi Mebo kulaba kw'essobonero Katonda kuume.